Mwebale kumpa opportunity no kujja ne twogera ebibikoze amawulire mu ggwanga ne abatulaba mbeebaza nnyo olw'okutwala obudde bwammwe n'abatuwa obulango. Lunaku lwakuna mu ggwanga erya Uganda tuba twogera ku babikoze amawulire mu wiiki buli wiiki. So naye nga ndi musanyufu nnyo naawe nenkwebaza muganda wange. Abantu abali eyo balowooza nti media kintu kyangu nnyo naye ate si kyangu. Definitely. Waliwo be bagula, waliwo abakola stories eziri biased, waliwo be batiisatiisa nti gundi tomukyaza naye gwe obadde okyayimiridde ku ki ku mazima. Tukola nti program zino ze tukola abantu bazikola kikuba abantu baagala information. Kyobula nga bakazanyiikirizi omuntu abika omuntu tebaga gundi yafudde abantu ne babikkiriza because avenues zonna ezaali ziwa abantu credible information zakola ki zasasika zigenze ziggwawo. Kati YouTube eno nejja ezisikira kati kiba kitegeeza nti abatwala YouTube zino balina obuvunaanyizibwa ne responsibility okulaba kiki kye bassaayo. Abantu abasiga bakola content wa kubuguumiriza excitement naye ng'ebisinga obungi munaye ate tebiba bituufu ne beesanga nga bali ki naye ggwe mu bonna tonnaba kugendako mu kkooti kyeya kitegeeza ebintu okyabikola ki okyabikola nga ebirina okuba. Kale awo tugenda kuba nga tutandikira ensonga nyingi nnyo. Tugenda kusooka ndoza ne tutandike ne political nenda katandike ne social arena. Tugenda nkana omukyala amanyiddwa nga Suzana Makula ne Pastor Bujingo ensasage egenda mu maaso mu side zaabwe ne social media as a whole. Bintu nnyo bivuddeyo ebyeddogo okugobesa abakozi ku media. Katutandikira what is your take kwen ensasage egenda mu maaso before nze Pastor Bujingo ne fraternity yonna kuba nkimanyi mukwano gwo nnyo. Nti nze sirabawo nsasageerewo because abantu aboogera ebyo byonna buli media house ebeera n'ebizibu. Wenkubuulira ebiri mu media houses ezimu biseera ebimu oyinza n'okukola ki n'okwewuunya. Media house erina ebizibu. Soroti media ya Pastor Bujingo naye erina ebizibu byayo ate balina enkola yaabwe. Abantu bonna bavuddeyo muno okulumba Pastor Bujingo be bakozi abakolerayoko. Abamu munnange be baba disagreeing neki ne Pastor Bujingo. Be bavuddeyo ne bagamba mbu omukyala Makula yali abagoba kwaye yali nnyini kampani. Bw'owulira nti kampani tosobola buli kampani ebeera n'engeri gy'ekolamu emirimu ezimu zirina abaziddukanya. Ffenna munaye tulina bakama baffe mu nsi. So ekyo bagoba kyo kituufu babagobe kuba abagoba alina obuyinza ate nabo be bagoba babuuze ki ekyabagobya. Anti bagamba kati mu story eno ekisinza okufa ye ttuluusi amazima. Buli omu ayagala alage nti munne muki nti Pastor Bujingo ne mukyala we Makula bakyamu nnyo naye tebasobola kuba bakyamu nti bakuwako opportunity ojja okole n'oba wakolayo omwezi n'oba wakolayo wiiki. Okuva mu kifo kya butonde simanyi lwaki Abannayuganda tebaagala kuva mu bifo bakyawulira wafu bwe kiri ey'okubeeramu ekyo ekifo. Abasoma economics labor force ebeera ekyuka buli kiseera ate okugoba tekitegeeza nti oba olina ekibi kyokoze. Ffe twakolangako interview n'ogituuka nnyo naga you are too good for this job. Overqualified. You are overqualified. Kati n'okutuuka ennyo interview nakyo kifu nakyo kikyamu. Kakati abo bonna abo abaavuddeyo ogamba nti kuba ndaba baali bakozi abakolerayo. Abamu Pastor Bujingo yali yabasembeza nga balina emirimu gye bamukolera ewaka. Personal. But okuva ebwa abagoba up to now sooka oweebuze lwaki bavuddeyo kati. Because abamu baali babagoba bbanga ddene naye kakati leero bavuddeyo okukola ki okwogera. Ekyokubiri bye boogera tebirina akaabiwakanya era kituufu. Kati tetulinayo agamba nti byeyogedde bifo babikyamu. Ogamba nti abo abakozi abamu abavuddeyo okwogera nati oliyeera abakozi abakyakola ate ngera gye bali ate nga muneegye bali ate bo bakola bulungi. Waliwo n'abaali bakoleddeyo nga basirifu ate nga bali bulungi ate nga tebalina buzibu. Kakati n'olwekyo ebyo byonna munnange olina obbituliramu ti eyo story eri very political. Byonna bisatu bye twogedde. Why now? Omuntu bagoba emyaka 3 ovaayo 4
kyogamba up to now you haven't moved on wovayo nolaga ensobi z'ekitongole obulumi kisegeera ati obulumi obwadula esinze bubi bw'okoleranga ekitongole nze singa bakeera kumakya mu ministry contract yange ne bagiwummuza nsooka kubeebaza olw'okumpa omukisa olw'okukola kwa very many people tebalina mukisa naye osanga balina ebitabo ebikola ki ebikusinga ebibi bye mba nsanzeewo kiba kitegeeza nange embigabana bw'obeeranga mu kitongole ng'obadde okikolera nga kikola bubi naawe kennyini era tosobola kukola mu banka neegwa ng'obadde manager ate ne bakuwa omulimu problems are shared tegera kakati ekyokubiri balina otegeera nti pastor Bujingo alina engeri ye gy'akolamu ebintu bye ne mukyala we Makula kwabe ba director Makula ayinza okuba nga si director mu biwandiiko but by courtesy she's now a director. She's now a director. But all these things So, happen at a time when Balabika Makula is not actually the wife. He's just also a worker. Ngane achali mukozi. Eranga just holding a just position as the production manager. Then that's not true. Because if Makula wasn't the wife, how could she influence Pastor Bujingo to take such decisions? It means Pastor Bujingo nyine company yabagoba. Kitegeeza oli bamwekwasa. Oli bamwekwasa bwekwasa. Tosobola kugamba muntu ogambye nti teyali director. Yali production manager. Yali production manager. Then how can she chase you? The two don't add up in a formal company. Poziko ngamba. Mbo company ya Pastor Bujingo ne gatekeeper goba. Everyone has authority to, which I don't believe. Ngawe manye Pastor Bujingo, it's true. But women can influence. Of course, influencing is okay. Even if it's not Makula, even at our workplace, there are people who influence decisions. They're not decision makers, that they influence decisions. By the vacuum, one, some of them are relatives of big people. Two, some of them have experience, they're overqualified by others. Three, some of them are good workers, they are trusted. When they say something, it is not taken lightly. That's a workplace. Everywhere. So tugambe muno bano bato bali mabulemi kuweyinga na kuwininga. Maybe for them, they were used to that, the other lady, Teddy. Who never influenced nothing. Some of them got involved in two battles. Family battles, personal battles. Personal battles. Nze nde kusaidie no workers form cliques. Nze ono ayagala kubba pastor. Some of them were ebyabagobya lumamonga, lugambo. Not even work related. Pastor ne Makula twabalabyeko wano era balaba in their talks. Lesu yagwa mu office ya pastor. Kakati oyo mukazi yatandika okwana pastor era twabulanga it's none of your business. If pastor had an affair with the production manager, stick to your job. Go stick to your job. What is your job description? Exactly. Pastor. So they are bad workers according to what they are saying. They are not fit to work anywhere. That's why it's because most of them. They deviated from what brought them there. They deviated from their job description. And it happens to most workers at workplaces. They start, you start looking for who is sleeping with who. And putting your nose where it doesn't belong. Yes, and that's why they were chased. Otherwise, those who are, because there are those who are around. And they've been there for years. They have been there for years. Kakati, these ones have one character. What made them to be chased? That is the question. Yes, the big question. Che kyakugobya. Bo bagambe yabagoba ye mukyamu. And it's normal. It's normal. Nkugambye nti n'okugoba teweetaaga kuba nti okola kintu kibi. There are times companies wezijja ne zigamba tusala ku bakozi. Economy I saw it here wano enaggulu wano. Ebintu binaatereera munnange munadda. Ng'ogamba bosi mubi. Ekyokubiri waliwo omukozi ng'okola bulungi nnyo. You make others feel like they're not doing anything. You overwork yourself. Yes, you overwork yourself. But when you overwork yourself, let us withdraw abikole.
Gwe production manager gwa voicing obulango buli kimu gwayagala gwa editinga. Then in the process you become an enemy, not even an enemy. You create that environment that others are not doing enough. Kati boy bachitegira, they withdraw tactically. Do you think Susan Makula did that? Kati ogenda kwesanga nga you have made mistakes. Kana bagenda they will make your life difficult. Because some of them on that station thought Balaba Makula as a mere worker. But they didn't know that Makula had a special relationship with their boss. Their workers were like that. Nga banyirira mukyala mulungi nenga munanga ina special relationship ne mukamawo. Etali work related. Nga bebe manyi engeri gye babalansinga ki ebintu bya. Kati gwe oyagala obinoonyereze nti lwaki gundi gwe baagala ennyo tebanjagala. Lwaki gundi gwe bayita mu office buli kaseera. Lwaki gundi yakola kino bajja kugoba. Resignation oyinza ogiwulira nga ngayise ku ssimu ne bagamba omusala gwo tujja guteekayo naye todda. So kyekyatuuka ku bakozi. But there are so many allegations of witchcraft eddogo nti nayo lyalimu. Witchcraft is everywhere. There are certain newspapers eziziwandiika story witchcraft in State House. Eddogo mu State House. Nokuba. Omukulembeze w'eggwanga. Juzi wano president yali ayogera omusota ne gujja ekiro. Abasirikale b'SFC ne bagulinnya kavidi yako nga kasatulating. Nkera naga ddogo. So but yali mu busubi. Yali mu busubi. Naturally tomusota kusobola okubeera. Ne bagamba eddogo. Ngolo Bobby alisindisa oba besi. Yali alisindisa. Naye so witchcraft, the perception of witchcraft in African setting is there. Nzokusanga teyali na witchcraft. But moreover in a Christian-based organization. How can you prove that? Lesu bagambe simayo bulesu ne bagamba simaya Suzana ine ebintu byakolanga nga tebabitegeera mbu bana ebintu byenjogera nane ntuwire ku media ngammwe. No, that's not true. Abakazi bano baloga abasajja. Sasobera anti Suzana yaloga Pastor Bujingo. Omuntu naakera ku macha nayagala omuntu. Naturally. Normal. Kati ne basigala nga beewuunya lwaki. People are looking for. Nze kankuwulira oyo omukazi Suzana mwetemutegeera. She's a strategist. How? Mutubuulireko. Si mwangu. Nzumanyize nasoma psychology omuntu mutune. Suzana waba alina kyayagala akozesa buli kyalina okukifuna. Bw'oba ng'olina kyoyagala. Bw'oba tokusobola kukozesa kusoma kwo kozesa omubiri gwo. Bw'oba tosobola kukozesa mubiri gwo, do anything. Connections. You to get what you want. Bakita shrewd. She's shrewd. Aggressive. Tuvula nga abo bonna baaliwo. Lwaki pastor yalonda ono Suzana yagamba mbu ye yasigala nga asula mu kazigo ka mitwalo 10 n'ejo nga pastor amuwa sente nga Suzana yaziganya. Abantu ne balina plans, abantu ne balina strategy. Abantu babbira ddala abasajja. Kati bino bye mulimu post-mortem report. Naye ng'oli yafadda. Sajja bamubba bati. Instead of okutuuza Suzana nkaine mukazi munnaffe. Wakikola otya. Well, we are just accusing quite her. Bano ekibaluma omusajja yamubba balaba. Yava eno wansi afuuse production manager ku kyaki yayimba wano yaliwo yakola obulango yakwata ssente pastor yamutwalira ka juice byagenda okutuuka nga pastor mubbi. Kati bano basobola otuwa post-mortem report. Suzana yali mubbi, Suzana yali mwenzi, ebyo tebikyagasa. Right now it's background noise. Bujingo yagambye yagobye buli muntu yenna asindikira Suzana bu clip buno obwogererwa ku social media. Yagambye mukazi wange mumuleke mumuveeko temuddamu muzungirako. Awo ne bagamba ebyo ddogo. Zero to hero. Kati ono ye Suzana yajjanga mukozi. Ina kintu kya owninga nti bwe twakola kino yajja fumba. Naye tosobola kuba nti omusajja
ng'oli mukyala sente muzigabana obufumo ne buwangaala. But we've seen so many rich people mu ggwanga Uganda nga balina bakyala babe bavudde nabo from nothing to something. Abavudde nabo from nothing to something bakkiriza buli omu abeere ne business ze eziri independent. Ebyaddala. Naye kyaki eyo yavaako obuzibu. Lwa kyaki yakula n'egejja. Ng'ate Pastor Bujingo musumba n'omukazi muki? Musumba. Awe wali obuzibu. So olinga agamba muno Susan wanaakera ku makya n'ayagala okuba omusumba wajja kubawo ensasagge. 15 years from now Susan agenda kukola oli bye yakola. Antedi. Kamba naona omusajja mbadde naye ekigenda okuuma obufumbo obwo Susan kumanya kifo ki. Yode bamuzimbira dde ennyumba wane Namayumba. Byandwadde ayagala ki ekirala? Ati bamuzimbira ennyumba e Namayumba naye eri mu mannya ge. So many times bazimbidde abantu ennyumba ne bazibagobamu. Obwannannyini si kusulamu. Obwannannyini kyeki? Kiba kipapula. The admission of Susan Makula of these people and okulaga muno abamanyi n'okulaga muno baliko mu maka ge kimulekawo? Tekina ekyo kye kituufu kye yandibadde alina okukola. Tamale really? Yes. Abamanyi. Kati anagamba nti tabamanyi. Asirike. The problem. Kubaddamu. Tege. Ebyo kati tebikyagasa. Musajja yamubba. Kyaggwa. Kati bano kigenda baluma nnyo. Naka kati bo balaba kali ka Susan. Akedda. Tebalaba ono shred. Bakulira bubi nange ne wembanza omuntu gwe mwakola mwenna ku station. Nakubbira omusajja nga naawe CEO. Some of them also were potential thieves. Abo bakazi nabo baali basobola okubba pastor. Ka baali bamanyi ebifa mu maka ge. Pastor alabika yatuukako ekiseera ng'anoonya. Nga bakimanyi akola kyataawa. Bonna nga bakimanyi nti pastor ataawa. Competition n'etandika. So it was about who takes it over. Kati ate abamu ne bakola clicks tajja mubba. At least Susan tamubba. Gomanyi bye bayogeranga Susan ewa pastor. Kati nabo bugenda obabuuza. Nti naye mmwe nammwe mwalwana nnyo. Omanyi those kati kye tuliko it is an end of a war. Mujje mutaategeera. It looks like it's the start of it. This is an end. Lwaki ogiyita end? Anti wabaddewo olutalo wansi eyo mu background okuva intanowo mu church intanowo ku station. Ibadde mujje nga bakozi ba soroti be bagikola kati nebastinga bu. Nevayo neno. Nefuka external. Gano kati we are coming when you see dead bodies on the streets. Chikutegeza nti mafia gangs zibadde zikola ki? Zirwanagana. Era woza dead bodies no ane moto ko manya masasi gavuze bano badde balwanagana naye muningi. Just these are now effects of the earlier war, of the internal war, which pastor thought he could contain. Ka olutalo luno lubadde mu phrases. Waliwo olutalo olw'omunda, olwa struggle, olwa cliques, olw'abantu okwekolamu obubiina, olw'engambo, olw'okulwanira attention y'omusumba, olw'eddogo, kitegeera, olw'ebigambo, naye nga luli ntano ng'ensi tekola ki? Terumanyi. Ne tuddaawo, ne lutuuka ku stage, Pastor Bujingo n'ayawukana ne mukyala we. Olwo ne lukola ki? Ne luggwa. Susan Makula n'ayingira mu ki? Mu picture. Ono n'aluwangula. Olwo nawo n'alukola ki? N'aluwangula. Kakati lwe tuliko ne tujja ku lw'okusonyiwa abaana. Olw'okusonyiwa abaana. Kati lwe tuliko ze bayita post-mortem report. Waliwo amanyi ku musango guno nga bukote eriyo amanyi ku musango guno aveeyo ayogere kati bye tuliko. Ate abasajja bafaaki bana bawa report ekaseera bajja mu social media bo bafaaki? Si basajja bakazi.
Uncle Ben yali mukazi teyali musajja. Teri musajja alina lugambo bwe rutyo. Kyesajja kirina olugambo. Kwekaba kyonna yeah, nange nedda. Uncle Ben bw'oba ondaba kisajja gwe komya olugambo lojja kusuula ewabi. Kisajja kiwoomerwa olugambo ne gwe banyumiza mwennyini naye aluwoomerwa. Saabazonto n'omulaba nga awoomerwa lugambo lwokka awo abasajja tebabeera bwe batyo nammwe. Sajja si buli kyomanyi nti okyogera niki gikituuka ne wakati nekigati kati ebyo tubisangulewo weefule nga atabiwulidde kankuwa ebipya. Uncle Ben oyina olugambo. Oyo si musajja mukazi yenna nga ali mu kinu gumu omusajja watuukira oteekawo akatebe anyumye olugambo lwa ssaawa 2 nga yenna omumwa guli musajja ajja kukyama omumwa. Yabuze Uncle Ben disappeared all of a sudden out of the blue. N'okufa ajja kufa. Tamale. You'll be held accountable. Such people, men who engage in themselves into matters of other men, don't live longer. Most marriage. What kills them? What makes them disappear? They anger so many people without them knowing. The pastor Bujingo ayina family, ayina abagoberezi. Segera. When you attack somebody, don't go very personal. Byenalaba kiryanza okukyaza ewange nenkuulira ngonjogerako. Tamale, it's very bad. Somebody to take you to his home, omuntu n'akusembeza. Singa abadde ayogera bino ebya church. Chachi munange sete bya. Naye yabyogera n'agamba mu nsawo ya pastor wambuuze ekibeeramu. And we are like, musajja ono n'ensawo ya pastor n'ensawo ya mukama we yagiringizaamu. But I wonder abantu balwaki obwavu bakubye ne batuusa ku kusiwo obutabaamu nansonyi. How can you be to somebody's home? Takukubye takuwadde butwa because in Mr. Ben's story he recognizes bamuliisa bamusembeza that love. And then out of the blue, you come out to start talking bad about that person. Muntu atakulemaza abantu bangi mune batta abantu batusula mu septic tank. Segera. Mu toilet. Toli mulema. Nti oba pastor yali ansi yagana ansubiza kino n'atakimpa. That's a different case. But this is a guy who was just brought. You are not a family member. Toba oli mwana wa muganda we. Segera. So nze omusajja yanneewunyisizza sikyalina olugambo nuugira n'ebiri mu kisenge ky'omuntu. Which type of society is this? Ensonga eno yandibamba mafia. Of course, ntalo z'abasumba. In every word there is a financer. Teriyo olutalo lubeera mu Uganda. Z'abantu bangi bajja ku social media ne banvuma. N'olowooza lwaki sibafaako nkuba ateekamu ssente. N'entalo z'ebigambo ziri mu fayina ba fayinansa. Kati tulabona omukazi w'e Makindye fulumazi fuluminyo olowooza fayinansa yaani mbamanyi baani gye bali ba fayinansa baŋŋambe gende nange banfayinansinge tubumukube naye nange nfunire ku bafayinansa tubeeko naffe gwe twezingako wano mu entertainment nakafuna amasimu g'abayimbi 3 mbavumire Bob Wine. Wano tetusobola kwogera bintu nga luyali ffe tuli at financing. Neffe tetuyina. Mwe temuyina. That's why we are still. Nasoso n'enkwebaza. You are one of the few people. Tetuyina. Abatalina baki? Nkyaliza gundi anvumire gundi. Munne abalwana entalo baba balala naye ziba zibenefitinga balala. So otalo luno luyinza okuba olw'ebigambo ono lugenda mu maaso attack eri ku pastor. I wouldn't call it an attack, but ebyama birera nso okuvaayo okwabika ku pastor Bujingo. Waliwo finance. Someone is going to benefit from it. Really, they are pastors, powerful pastors ababifunamu. Abagala bino byonna bibeerewo.
kanga politics ali mbasumba asinga ali mu byobufuzi mulo politics mungi okulwa byabawula ba finance ebweru ba donors babawula nnyo ba sponsors kati ba sponsors we bamala okufa church kati za Uganda ziyimiriddewo ku kikuloko money these Ugandans kati bebazikola ki. So game of numbers inokubanga kubanti yamanyi. That's why they are discrediting themselves. Why do you think the Catholic Church in a diocese in here they are not fighting each other? Why? It's an organized institution. If we organize, they have 1/10 of authority. Roma. Bagali ali tulinda papa munanga. Kakati bano. Tiba ina centralized. Center of authority. Center of authority. Kwa center the Catholic Church ziva one. Nizigende Roma. Zonna munsi. Then Roma neziza. Yegabanya. Kufuna bulungi. Ukarakati boba na abalokole. Everybody has an empire. Different sponsors. Kati bategeera nti sponsor wali mu America nga bali bagenda bamugamba. That man kati kayanje bamukuba ebyebisiyaga to discredit his sponsors. Who wants to deal with a man akwata akozesa abaana abato? Okay, ne wabanga basiyazi be bamuwa sente. Abasiyazi they don't believe you getting younger people. Kukitegera ubateke muze guno. Abasiyazi bakolera ku consent. Me and you, we have sat down, we have agreed to marry each other. That's what they believe in. And on constitutional age. On constitutional age. Exactly. Ne kati nono na egwe bakuba. Ne ayino ku discredit ingono because Bujingo taina ba sponsor bweru. Is purely a local